ende omuntu yali yagadde otegeera kika kye kyendongo kyokuba abantu bali confused bagiyita batya eyo style bagiyita mogolo mogolo bagiyita style mogolo kati najongeddeko neddala eddala bagiyita mogolo the big confuser kuba ebuzaabuza abantu ebuzaabuza abantu emogolo ekigifuula emogolo nti ekintu kibeera kiramba kati okimogolako kino kyokutte mu ngalo yebeera emogolo nansonga oba okimogodde okukira ekiramba kakati nkira ekigifuula emogolo nti okwata n'omogola ku rege n'omogola kadongo kamu n'oteeka mu ttampeko n'otabula n'oyongeramu n'ebirungo ebyobuzaale kibayita naturality yaman kati weyongeramu ebirungo ebyobuzaale n'ofuna emogolo bwofuna emogolo nga likodera Butidda kati omaze ogifuna n'ogiwa abantu babaka basajja banyuma abantu navaako stress n'abadde agenda okwetuga n'abyesonyiwa n'akuba omuziki nga nomukabasajja yakunyumira Roni ekibuziza bubi gamba nti bakabasajja bameka bakunyumira oyina bangi somu eno reality abantu obulamu bwe batambuliramu bwanjawulo kati gwe batokkiriza bulamu bwentambuliramu ze ntambulira mulamu bwabakabasajja ate nga si mu bubi true story ebumbezezaawo kati gwe olani oba olaba nali nfaanana bwe nti siizaali obulungi ennyo nera enkyukakyuka ogira bakabasajja be bakusamu n'akasimbi record era taata bakabasajja be bakusamu n'akasimbi omupiira togulaba ngulabye omanyi mutukotogira tugira emipiira gino tugiteekamu ssente najjo naye temwagala gikwata mukabasajja yakugulidde sente zabakabasajja ate era si bubi n'emigo tegiyitabuke mumaaso awo nga bakuba kyogera ennyo nti bakabasajja banyuma naye batemya n'okutemya tebakubya bukubya kyokka bakubya empi basonya basibya naye olina okweberera mulikodera Butidda yebereramu ate nga si mubi kyova olaba nti ate gye nkoma okwebereramu n'enkokola nezeyongera kyogera ennyo nti enkokola nezeyongera record era music ono abaana bazze nnyo especially munaku nga zino eza lockdown ne bajja bambi ne basirika balumu n'asirikirawo gwe weetegesa otya okubeera ku podium ate ebyarekodera era tebibadde byakwetegeka nnyo abantu bafuna ebintu bino mu mbeera ey'enjawulo nti buli omu akitegera mu ngeri yanjawulo waliwo kye bayita okwetegeka n'okusoma n'okuyiga kati mu kusoma n'okuyiga bw'omala okwetegeka kiba kitegeeza oba weetegeka dda alikodera yeetegeka dda kati n'asoma nayiga Katonda n'amuyamba n'amuwa okumanya n'okutegeera kuba Katonda akuyamba nako okumanya n'okutegeera kiba kitegeeza oba ogenda kukola ebintu byonna bina nga biri mu straight line otherwise oba togenda tulira nnyo ku bagiyita batya disadvantage side oba ojja tulira nnyo ku advantage side lwa nsonga oba tolina kubeera negative positivity will take you everywhere just be you, do what you have to do yebikodera Butidda omuyembe bwe gubala abangi bagwettanira like buli omu aba ayagala kulya ku muyembe ogwo bingi bitandise okwogerwako oli lwedde okubikyesinga otya n'okubeera strong alkakati nze kinfula ow'enjawulo nti weguba muyembe nze ndi muyembe gwawo ogutalivaawo si muyembe gwa bulijjo wemba muyembe ni muyembe ogwabajjibwa mu ngeri y'enjawulo nti gutiisatiisa abantu ogusanga ku mmeeza n'ogukwatako oti ogenda oguluma nga kibaawo nozzaawo n'omulala najja n'akola ekintu kyekimu nti nze bikodera Butidda ndi kimuli kyansi ndi kimuli ekitazikira wekiba kyayase kati kyamulisiza tekigenda zikira era mbabulira amazima nabagamba nze nange sinza nyiga amapeesa gano kati mwabanyiga agammwe mumanye nti wemba muganyiga kuba likodera nkokola likodera tagage Katonda yaganyiga kuba mwana Katonda inenge gya pressing amapeesa gange mugenda mulaba nga aganyiga ate mulowooza mbalimba mumuteeke wabiri ebuli akkiririza mu Katonda look at me ebuli akkiririza mu mazima ne Katonda atakkiririza mu bigambo bingi nnyo nnyo nga si bya mugaso malula ebigambo ebitali bya mugaso nga bingi nnyo nga obiwuliriza mutufu tebiriimu makulu abantu abalina obwongo abalina maturity abali so reallyko basobola okutunulira ensonga entuufu ne bamanya nti eno eriweti nene eriweti abataali era tebasobola jjawula era batandise okulubaluma ku nsonga eyo abatandika dda waliwo ne munno yavuddeyo oba mbu esitizo agamba mbu amuvaamu mwali mwenna nga mulina era kesita ne n'omuvaamu bebekulu yagamba kabakamwako kikalaga ekiri mu mutima guni mu bwongo akamwako omanyi yali ategeeza kati
His Excellency Bobi Wine nagamba ensonga ezitalina makulu ebiseera ebisinga sikola ki siziwa makulu. Roni wamanya nti okola ku BBS Telefina ngero ina bakama abo bokola nabo ino ba respect. Roni webunacha kumacha mukama ongo omulaba mukama one muwa mwenkana mu size nga chaliwo nga mugenda ne mujoga mwe nobukazi mubukwana mwenna mukola ebyekisiru mwenna we munatuuka ku business side ebiseera bisinga igenda bachusa wali mukama waabwe kikiyogerako because story njirabo oli bagana okurespectinga wali mukama waabwe. Roni ekiro bakabasajja bakola ki nkitegeera banyuma ne wali bakabasajja banyuma bakabasajja banyuma akubye Uganda bakabasajja banyuma akubye Kampala bakabasajja banyuma kati muulira lya Ntonde muulira Jinja muulira abaana bansindikira banyuma nayenze sinabagezezaako kwogerako kikino njalogezeeko okuntegeera kikyendeeta nti success wejja togisuubira kugira bujjizi mu ssanyu mbugwe evo berengo sinika binyo abeerawo time obeera ogenda okunyigola obenga bikodera nga nze wenyize bino bibanyumira neno nireo ekiri wange nkera kiri kuggwe ekitegeera ensonga ezimu zisudiyizibwa nga tebamanyi mutwe n'amagulu naye nze ebiseera ebisinga ebintu ebyange mbikwata mpola bikodera yatandika okuyimba 2005 bwe yatandika 2005 kale 2007 yandibadde alina hit nomali lwakiri yali talina hit lwansonga sike kali akaseera ke naye nga ate yayimbanga nnyo ng'era amanyi nti maybe next year I'm going to be the one nedda maybe next year I'm going to be the one it's Maro maybe next year I'm going to be the one it's Gundi n'atuuka ekisaana kakana n'aki appreciating n'atandika okusupporting emijije gyali gijja kodera n'awulira nti John Black akikubye n'asupporting nze mbadde nga ku street nga nkola street music ne bakyali bange naye nga tukwata flash nga teteekako ennyimba zaffe zokka nga teekako ennyimba z'abamudra tuteekako ennyimba z'aba Victor Rose tuteekako ennyimba z'aba John Black zex birangirangi ne tuziwa bana abantu tulina badansa abazizina singa tetulina mitima gyagaliza twandigambye naffe tuli bayimbi ne lwaki bano be bayitamu twandibadde tetupromotinga nnyimba zaabwe ne twazipromotinga nga boda ku boda street ku street nga tuteeka abaana ne bazina ne bakuba omuziki nga tukuba nnyimba zaabwe naffe nga ate ezaffe tuziina kitegeeza ki nti yagaliza ofune jogona okoma okulowooza nti efitina oba obunanfuusi mutima bwogenda okutuusa gyolaganza bikodera Butidda situusalo lwa ttima nti oba bunanfuusi kati abo abakwogerako ebyo obamanyi tobamanyi kati kankuli ekintu kino wammanga ababinjogerako bonna bonna mbamanyi teri gwe simanyi bituufu si bituufu ebiki ebyo bibakwogerako mbu wabavaamu nobayita emanju singa bibadde bituufu era singa nolimba n'olubba naye nga egyo bitali bituufu ebitalina amakulu era sibiwa makulu enabeera mu vibe nga mpulira njala kwogerako ezo ensonga era nja kuyita gambe njala zoogerako naye you have to give people time kino kituwaaki Roni ofunanga embeera n'ofuna abalabe bawe obudde baleke bakole be baagala ogenda kulaba abalabe b'abatuufu kati essaawa zino ndi mu kasenge gyasagala mubbe ebibuuzo sagala nnyo mululunkanira ebiwagu ng'ate enkotangireeta yammwe mwe mukkakane abakkiririza mu likodera Butidda respect my fans nga bwongambye nti obamanyi bambi nga wabeerako kko nabo baana abatwala piki y'omusajja oyo bw'oba yesitizo ebitalina makulu tobiwa makulu programu ewedde bampita likodera Butidda. Big up on yourself.